nnyo saagala bogezobeere bangi naye njagadde nzaakukkirize okusanyusa embeera ze tulimu n'okuwomesa ensonga zino n'okujjanjabaza ensonga zino tetuyinza kuva wano okujjako nga first lady alina ekigambo kyatuwadde ate nga first lady ekigambo kye omanya tukimuwanyiza excellence ate nga nze sina ntobo wadde embavu okuyita first lady kuba mazima gati kabira mu enva enyomebwa zombi ezinza lindako yekitange ova mu kabira ki kitange ntabo tukwogera nga wonalebo mufumbiro waali nja kwogera nga jeno waali avuddewo kitange kabira gye basinga okunyumya Buganda basoga mwenva ate nga kitange mange mutoolo bamanyo kitange tukomaawo kubojja ekijja kunnuma kitange nze nsaba okkirize olw'ofuna bw'obudde mpite mukwano gwange nja kutwala omukisa guno okwaniriza first lady abeere n'obugambo bw'ayogera. Abantu saagala balemesa kabingo kaabwe. Bataata ne maama abatukyaziza olwaleero tweyanziza. Taata ne maama abatukulembedde nga tujja wano leero twebaza omukisa gwe mutuwadde okubeerawo nga muwerekera omwana wammwe Derrick okujja okunona olubiriizi lwe. Abakulembeze ab'ebitiibwa mwenna njagala kubeebaza okukisa akadde ne mujja ne mubeererawo muganda wammwe era yafuuka mutabani wange Derrick Nyeko. Ab'ekkanisa njagala kubeebaliza ddala era obubaka mujja kubampeera. Tubadde abamu tuludde okugendako mu kanisa era tukunya akakisa akasabako beebale. Nga bwe banyanjudde amannya gange Nzeitungo Barbie Kyagulanyi bankazaako ebyakwasirege enakwezi. Mu kitundu kino nduddemu nga nkoleramu era mbadde nsaba Honorable Hassan ayimirire kuba yeyandeeta muno. Muno twakabangulamu abawala abazadde nga tebanneetuuka abawera omuwendo nga 8. Era mu kitundu kino tujja ne tubasanga mu maka gaabwe ne tubajjayo ne tubayigiriza okusamba ekyalaani okumala emyezi 4. Bwe bamala omusomo ne tubawa ekyalaani ne bagenda ne batandikawo bizinesi. Era ba fashion designer be mulaba mu kitundu kino bayisa emikono gyange ne Honorable Hassan. So bwe mba wano mbawaka muno mmanyiimu kuba mpitisa eyiseemu emirundi egiwera. Naye ekisinga okunsanyusa okuba nti leero gwe tuzze okunona tututeyeetuuse tetunonye muto. Bamaama basenga njagala kubeebaza kuza bulungi Ruth n'okumutuusa wano n'okusobola omutukwasa. Mbonye Ruth alira n'enneeshimo omubwirire ngo ntabwo ari burire amarira mabi. Mbadde mbakakasa nti ndabye Ruth ng'akaaba naye kansubire nti amaziga g'akaabye gaali maziga ga ssanyu kuba eno gyazze tagenda akaabirayo. Nyeko nno onswaza ndi wano neetema ebintu nga nkomekereza njagala kutuusa bubaka bwa Mwami Kyagulanyi. Pulezidenti waffe bwe twalonda n'awangula akalulu ne bakabba era gwe tumanyi nti entebe ye insha Allah ebyaddala tujja gituula. Antumye neebaza ennyo famire eno okukkiriza neewa mukwano gwe Nyeko omuwala nemutika obuvunaanyizibwa nyabula nga yanoonya omuntu anaawa omusajja ono obuvunaanyizibwa kati mumuwadde era musanyufu nnyo nti afuninyeyo oyo gwagenda okulabira. Nyeko tugenda kulaba
obulungi bwo tunaabulabira ku mukyala bwasiiwuka tumanya nti gwe bw'afaanana obulungi buli kimu ekirungi kiba kijjawo. Mwami Kyagulanyi antumye eri ggwe Nyeko n'aŋŋamba nkugambe kyakwesiimisa nnyo era amanyi tugenda muswaza nti era akusabira nnyo era amanyi nti ekintu kino okisobola bw'oba osobola okuwanganga constituency namba ate omuntu akugenda. Njagala kwebaza buli omu atwadde akadde otuwuliriza fenga abadde nyimpi tutera okumala obudde kuba tuli bannabyabufuzi twogera nnyo naye njagala kubeebaza okutubakadde kamukama bakumire. Tweyanzege Maama Kyagulanyi weebale nnyo weebalire ddala. Kitange nze nsaba simanyi oba nze ndabyobubi naye bwe tukkiriza nti mama obubaka bwaleese bwadde bwa 2 obubwe n'obwa mukadde waffe pulezidenti omulonde twali badde nga tukikubira engalo ez'amaanyi nga zamuyiika lwakino ekituzo kirimu tanga nakino kyogere lyokekuddiza akazindaalo the Honorable Derrick Nyeko ate nga mutabani wange kubanze mbasomeseza nze mbakuziza nange mwali mpadde engalo ez'amaanyi. Amazima gali nti olwa mukisa ng'azaalibwa aba aliibwa ensolo ati mu lubuto mwonvera mudda nti ababaka abayimiridde awo sibe bokka abazze ku mukolo guno. Honorable Kabuusu abaddewo twalimuwadde engalo ez'amaanyi ate nga atambudde kuva wala mba MP abadde wano asinga okuva ewala ye Honorable Kabuusu kubajja aba abasinga batyayo mutagenda na nnyonyi lyatu abantu batya abazzi twalimuwadde engalo ez'amaanyi. Honorable akali amaggwa Medad Seggona kanso abaddewo twalimukuwadde engalo ez'amaanyi ate nga Honorable atwala president mu constituency Honorable Nkonnyingi Muwada abadde atudde awo twalimuwadde engalo ez'amaanyi ate musomesa munnange twasomesanga ffenna naye Katonda bwakugerera n'akubuusa eddaala nze kati ndi eno kambeera eno yaali eri Honorable Sewungu Gonzaga abaddewo twalibadde engalo ez'amaanyi ennyo taata byonna nga mbyogedde